gwe mukwano gwaffe tugoberera updates omukulu Ssemujju Nganda onono nga MP owa Kira avuddeyo n'asaba bannayuganda obutalonda ba comedians mu parliament newankubadde NRM ezeebayiwa emirundi egiwera. Ssemujju Nganda bino yabyogedde nga asaba bannayuganda okufa ku quality so si quantity naddala nga balonda abo bebaagala okusindika mu parliament. Era omukulu ono bino yabyogedde ngali ku NBS television ku makya g'olunaku olwaleero. Era omukulu ono yagenze maaso n'okusaba abantu balonde abakulembeze abagezi, abakulembeze abeesimbu, abakulembeze abaagala okukolera eggwanga lino so si bakulembeze abaagala ofuna ettutumu. Kati omukulu ono yavuddeyo n'asaba n'agamba nti newankubadde ekibiina ekya NRM kya disappointinga bannayuganda n'asaba ate tebagwamu maanyi okulonda abo abasindika wirubaalo. Era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti abo basindika mu parliament beetaaga okusindika abantu nga bagezi, abantu abasobola okuba nga babakiikirira n'okubaweereza. Ssemujju Nganda ng'amanyikiddwa nga omuntu omugezi ennyo era nga abantu bangi mu ggwanga lino erya Uganda nga bamwagala nnyo. Yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ebintu ebikulu okusingira ddala kwe kubanga basindika abakulembeze abagezi, abakulembeze abalina talenti. Omukulu ono yagambye nti mutuwa gye yakola nga atalaga eggwanga lyonna baagenda maaso n'okuba nga bamukakasa nti baagala Bassemujju abalala 2. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ekyo kitegeeza nti abantu baali bamaze okikakasa nti beetaaga abantu abagezi, abantu abategeera mu parliament, abantu abasobola okubaweereza. Era omukulu ono teyakomye okwo, yagenze maaso n'okusaba abalonzi balekeraawo okuyingiza ba MPs baabwe mu bintu by'okuziika. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti eby'okuziika babirekere ba councillors olw'ensonga nti ba MPs balina emirimu egy'amaanyi egy'okukolako, balina ebintu eby'amaanyi bye balina okuba nga ate bakolerako ddala, tebeetaaga okuba nga beetaba mu maziika. Era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti tebakyayagala ba comedians mu parliament olw'ensonga nti parliament ejjuddemu ba comedians ab'enjawulo abajja okuba nga beeraga okulaga nti balina kye boogera oba balina kye bakoze naye nga tebaweereza bantu baabwe. Bino bize oluvannyuma lw'okuba nga omukulu amanyikiddwa nga Sseggona yamibwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform, ate nga Sseggona musajja omugezi amanyikiddwa nti yasobola okuba nga aweereza abantu be, wabula oluvannyuma lw'okumibwa kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform neeweebwa omukulu amanyikiddwa nga Mathias Walukaga, ate nga ye tamanyikiddwa nti wa bitabo wabula muntu muyimbi. Kakati Ssemujju Nganda ye yalaga nti ye ali ku sayidi y'omukulu Sseggona era nga asaba nti abantu balonde abo abagezi, abo abamanyi kye bakola. Stay tuned and don't forget to subscribe.